Robert Kyagulanyi Center wakadde kibiina ky'NUP bendera nga tannasimbula okugenda e Kassanda Mubende okulonnya akalulu asoose kugenda n'abantu batambula nabo n'abeebaza olw'okweyisa obulungi. Mbeebaza olw'okuba abagumu, olw'okuba abeesimbu, olw'okwagala ensi yammwe tugende bwe mutyo. Ayongedde okubakuutira okuba n'empisa nga batambula ate bakuuma emirimu ebiwala ebikolwa eby'effujjo. Muvuge bulungi bwe tuba tuvuga tubeere ku layini emu abava eri basobole okuba nga bayitawo layini yaffe ne bwe bampanvu etya tokemebwa gwe kuyisa banno kubanga oyinza okukola accident. Byogedde ekikano amakagomba akabi Kassanda North Patrick Nsambo Shabe ngendo Kyagulanyi n'abawagizi be ye basuze olwabasiimudde okugenda okunnya akalulu nga batandikidde mu tawuni y'ekikandwa ng'obedde atambula babuza ku balonzi n'okubasaba akalulu. Tugamba abawagira Kyagulanyi banyize ne bwe sironda muveeyo mu bungi mulonde. Abasuubiza nti bamulonda wakubakolera enguudo okubatusiza amasannyalaze n'okutondera abavubuka emirimu. Nze gwe mulabako ali wano mutunuulidde enguudo za koolaasi, mutunuulidde malwaliro malungi, mutunuulidde amasomero malungi, tewali agenda kuddamu bagoba ku ttaka. Yeeyongedde ekijuna gy'agudde ofiisa ekibiina ky'NUP mu ssaza ery'Obukuya n'oluvannyuma n'agenda e Kassanda ku kisaawe ateekeddwa olukuŋŋaana. Twebaza abakulembeze baffe abawano ebezogera ofiisi yatengera ofiisi eka gyetulaamu era abaka b'ekitundu okuli Flavia Kalule n'abagabo mbaka omukyalo e Kassanda Patrick Nsambo Shabe owa Kassanda North ne Frank Awuye owa Kassanda South basiimye Kyagulanyi olwogera mu kitundu kyabwe n'alaba banyiga. Amalwaliro tugenda nga teri ddagala nga temuli basawo batugamba mbu twalonda muki amakubo ge tuyiseemu e Kassanda yonna ogalabye mafu layini z'amasannyalaze zakoma mu kkubo ne bagaana ozimaliriza okuva emyanza okutuuka ekiboga okuva e Kassanda okutuuka wansi emadudde wa Mukundagizimana okuva e Kassanda okutuuka emanyo gaseka okugata ku Gomba. Mukama wange ebimu ku bizibu ebitukola ki twalina zaabu n'omulala mungi ali eno gwe batannaba kununula oba gwe batannaba kubba kwerula naye batandise okuteekako abantu ebyapa ebikweteke. Mwasazeewo dda Kassanda district mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyagulanyi mu kwogera kwasiibya na Kassanda olw'okumwaniriza mu nsanyu n'agamba tazze kubba kampeyini kuba babumanyi bwatyo n'abasaba okumwesiga bamulonde. Tobaawo na kusanyuka kwokka nti olabye kandideeti wo olabye ku mukulembeze wo gw'oyagala njagala oveewo n'essuubi njagala oveewo n'amaanyi njagala oveewo n'obumalirivu kubanga kino kye tuliko kya ddala. Agambye nti abantu b'e Kassanda balimi era nga balina ebino bya zaabo nga singa bamwesiki tebamuwa akalulu wakubafunye n'akatale gye banaatunda zaabo. So ndi wano bategeeza bannange nti byetwogera tetuloota buloosi, byetwogera bisoboka, byetwogera bigenda kubeerawo. Wano we tuli kimanyi tituli mu bugagga, nammwe mukimanyi timuli mu bugagga. David Tamale yakusakidde gwe ku Bukedde TV.